tukwaniriza ku programu yaffe ey'ekibozibozi olunaku olwaleero nze Teacher Kawuki tuli mu kitundu kino eky'Ezirobwe ennaku nga 2-3 emabega omuvubuka gwe bayita Isiko eyali akwana member wa parliament yateereddwa okuva mu komera naye bwe yaddaddayo ewaabwe yaniriziddwa ng'omuzira era n'agamba ekitundu kyabwe akitadde ku maapu abaffe ekikolwa kino ekyokuwaniriza Isiko ng'omuzira kyadde kituufu oba si kituufu abamu bagamba kyadde kimuwaga nga kigamba omuntu omulala asobola okukirabirako n'agamba nanka neepankire ku muntu omulala oba kankwana omuntu omulala eyenkaniddeawo abalala bagamba nti ensonga yamusibya teriimu yadde alina okuwanirizibwa ng'omuzira olunaku lwaliro njagala ntambuleko mu bantu baffe abawangirwa mu kitundu kino eky'Ezirobwe tunyumyeko nabo mpolampola tulabe ate ekigenda mu maaso tuli ne bannaffe aba Sofical Powder akanzaali akalungi ennyo akateekamu ssente ngenda kusooka nyumyeko n'abaami wano beesanze ku ndowooza ku Ssengabo stage ku stage ya wano abakulu nsanyusa obbala baganda bange ntuulewawo tunanyumiza obulungi emboozi yaffe wano makati mugamba mutya ekitundu kyaffe kigamba ki kitundu si kibi jebalese oli bulungi ng'ontiisizza nnyo amanya bakuyitaani bampita Damba Abdul ate gwe se bakuyitaani bampita Mukalazi Habad olwaleero njagala tunyumye ku kiboozi ky'omuvubuka Isiko yali akwana MP mwamulebeko bulungi mugataliiko omuvubuka oyo MP agamba nti yali amuweereza obubaka obukwana ne bamukwata ne bamusiba bappa mu komera naye bwe bamutadde ng'afunye nga bamaze omusonyiwa abeewo bwe bamusanyukidde nga muzira ne basimba n'ebitooke kyabadde kituufu omusanyukira ng'omuzira bakyadde kiwaga omuntu nti omulala asobola omulabirako ne nayagala akole ekikolwa kyekimu okyadde kimugwa nabamu bagamba nti omusango gwali teguliimu gumusibya y'ensonga lwaki yadde alina okuweroka okuwanirizibwa ng'omuzira kyabadde kituufu nti yabadde alina okwanirizibwa olw'ensonga kisoboka MP yabadde mukazi ate mulungi kituufu nti omulenzi oli mukazi naye yabadde asobola okukola ki asobola okwanibwa omuvubuka asoma ku university akwane member wa parliament anti era naye alina omusaayi era n'emyaka 18 agiweza tekuba kuyisa mu maaso Isiko wamulaye bulungi bwe kiri namulaye bulungi nnyo ne MP wamulaba bonna mbamanyi story eyo gye tugenda otandika nayo omuvubuka ono mukwanirizibwa ng'omuzira kyadde kitya kibi kirungi kyabadde kirungi lwa nsonga nze zinabadde sirabawo omusawo tewali tteeka ligaana kukwanibwa muntu kujjako bafulumye etteeka bali anjule mu palamenti memba wa palamenti akwana kubaako levo togenda kuva eno Zirobwe ogende weeteke ku memba wa palamenti bannaayi tufune levo nawankubadde levo naye agaane osobola okugaana ekyo kya bulijjo osobola okugaana omuntu n'abivaako n'akola ebirala mbadde manyi nti omuntu omanya nti eno kirasi gisobola eno ngisobola ogezaako opambanako nebigaana nekigaana n'okita bwe kiyitamu omukisa guba gukutte ekitegeeza nawe osobola okuva n'okanga MP omukisa we mba ngufunye nga kyasi ngifunye n'ofuna akanamba nga mbadde mwetaaza era nsobola abasajja balina lo bawulidde okwo si kulimba etegeeza Isiko talina musango gwe yakoze era baasibye wa bwereere awo tewali musango yabadde akola ndowooza yabadde aliko ndowooza ye agezesa mukisa neyanziza Kyeya ddayo mwali obadde otudde ombuulire jangu wano Kyeya yeeyisa atya wano oli ku TV mateeka Kyeya tukwata bulungi nnyo naye wano ku boda stage yammwe ani gwomanyi gogamba naye tukolagana naye bannaaye akyankalanya mu bulungi simbubi tubeera naye akyankalanya bamuyita mukulu walakira spirito aliwa omukulu wuyo atakyankalanya nnyo asinga akukola kiwalakira talina nnyo tabu tawemula takola kyena akyankalanya ngera bobimanyi walakira lwaki okyankalanya ekintu kyankalanya wano abakulembeze ba wano batuyisa bubi Kyeya yuli wali akulaba batuyisa bubi onaleba omuyinga yatuwa pichi nekola ssente netufuna pichi 3 n'abakulembeze baazirya milioni nga 2 bala milioni 16 muzakanise pichi can you imagine pichi 3 nezikanikuwa milioni 16 kisoboka bwe bulumi bwe tuyina wano ku buli bogenda okwogera nga bagamba spirit akyankalanya nga bagamba spirit akyankalana musibe ekijegere wakiri agobe ku stage kati ffe tugezaako kulwanisa ekyo ntugamba abakulembeze spirit alaika wakucyankalanya mulabye ntugamba abakulembeze naffe tuli bantu bemukulembera tulina obulumye bwaffe twatuddeyo ne twogerako
twalivyo tuogerako wanjisebo isiko kiyakola ekyokwana member parliament kituufu bannayi kituufu olw'ensonga olw'ensonga nti omukazi aliwo okukwanibwa omusajja aliwo okukwana singa nze spirito nzija gye muli nganze spirito ndaba omukyala nemwegomba spirito togenda kuva ku boda okwane mukyala ava mu benzi anti agenda kunkwatako olwo nange nafuna chansi osanga nze okunziza kubanga nkyagala okusoma ayinza okukwatako naŋŋamba nti spirito ddayo osome nanyongera kulaba wenfunye omukisogola okwagala okumukwana isiko teyalina buzibu abantu abantu abamwaniriza ng'omuzira abamu nga badde bamuwagaawaga kale tebabadde tebamuwaga badde balaga mp nti kyeyakola tekiriiyo olw'ensonga obeera omukyala olina kukwanibwa singa isiko yali akozesa nti yagenda kumukwata kumulepinga awo kyandibadde kikyamu era kisaani kiwagire yagenda asaba mukwano ne mp namugamba jangu nsisinkane nga wetubiwulira ate weyabatuuka mp akusanga nga omusajja ono isiko sebo wakiwago omugagagaga isiko oba teyapangisa ku ngoye talipangisiza engoye awo n'emmotoka ey'ebbeeyi awo n'alaga nti kyeyika kyekyo singa yayambalamuko ku suuti zino ezakabi zaba mp ezo mp andimwaniza ndimugaye mwana tugende kwade ntekemu ekyokulya ofuna omukisa okukanga mp osobola nsobola era singa mba nfunye chansi oyinayo omukyala goga nti bannawe ngo nenfuna chance oyo Juliana Kanyomozi omuyimbi nemugwako nemugamba munayi nefuna chance Juliana Kanyomozi oba mukyala bebe omuyayi tatya toyogera ku mukyala wa bannaye ofuna omukisa funye chance nemugamba nti munnange badde nsawo mpeyo ka chance wakkiriza nange mba neyiyiza spirito vao nyumyeko ne bakulu bano sigalawo spirito nkyusa bukyusa mu kifo ntuleko ko wano ogamba otyani yetule muganda kigenda gitya bulungi nnyo batwogerako ki wano mu kitundu babaagala nnyo netiwaaka ya mulembe tutuukako ng'abo mukyalo mutufuna bulungi nnyo agataliko mugalaba buyitirivu nnyo 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 ekitundu kigamba ki kitundu kiri wano bulyake kiki ekisinga obbatawanya mu kitundu wano ffe kati nganze avuga booda ekinnuma siteegi yaffe weba tetambula bulungi kiba kinnuma nganze siteegi ebulamu kati chairman yatuddukako emyaka egi ate gwe tulina ddamba oyo wakyalo chairman wakukyalo essebu gwe mwakamuwa buwooyi essebu bwekiri bwekityo ono wa LC oyo wa LC kati ani atwala stage bamuyita Kaluna Mugalula yatuddukako emyaka egi yabesonyiwa essebu temunekola mu mulimu gwonna twekolamu naye waliwo vice chairman naye sebo kyatukola wano atulugunya munadane mukati akapicha akaali kasigaddeyo bakatunda akakade bakagabanya wano ne batufuula ababi akade kali mumbe kera mugenda okukatematema buli omu afuna abiri ate abamu baafuna bawangako be baagala tezamala isiko ono ebyokwana memba parliament wabitegedde nabitegeera ate okumugjayo ne bamusanyukiranga abadde ava mu yali muyitirivu nnyo 10 ku abadde bamuwagawaga baleetera abantu balaza bokukola ekintu tewali kumuwaga kuba nange naye musanga mwetikka naye memba parliament kutwogerako mumanyi bwafaanana mumanyi bulungi era nali mulabyeko kugulire wamulaba bulungi iya butereevu wamulaba level butereevu sisobola kumuleka nange ngerageranya ekyalo n'owetawuni tegeza isiko talina nsobi yonna oli mukazi tulina kukwana mukwane naye mubaamu level muganda wa edda ssebo kasita mbeera kali akayimirira neyanziza ogamba emirimu gigenda mirungi ekitundu ky'ezirobo kino kisinga kumanyikwa muki tusinga kumanyikibwa mu kulima musinga kulima ki tusinga kulima mmwanyi tulima n'amatooke enanansi zagwayo enanansi ziri kikyusa ziri kikyusa eri wala kikyusa wala ekisinga okukolebwawo ekiro temuli nnyo bibeera bangambye wamalaya bungi muno abamalaya balimuko kale batono naye si bangi ate baana bato mwebali abato n'abakulu mulimu n'abakadde ensonga za isiko omwaniriza ng'omuzira nga amaze okuteebwa mu kkomera kituufu nnyo kubanga omukazi aliwo okukwanibwa kituufu naye reefu kisinziira bbeeyi waliwo ebbeeyi gyobatusobola kituufu ki ekyebbeeyi naye ng'omusajja yenna alina okukwana omukazi yenna wa bbeeyi etya naye kasaba ng'omwegombi talinamu bano bamwaniriza tolaba nti baleeta ekikolwa kino ogenda mu basupirito naye obeewage
okwaniriza oyo kyalaze nti oyo omukyala yawaaba nti yakwanibwa kyamulaze nti yakola kikyamu nnyo omuntu yenna alina kwanibwa oba oli otya oba otya abamwaniriza balaze oli nti yakola kikyamu neyansi kanyumyeko n'omukulu tunyumyemu tulabe owaayo ogamba otya ogamba otya taata nga bonda bataata emirimu gigenda gitya wano bukwakku kati gwe wano mu kitundu inenge gyenyizeemu omutwe wano mu kitundu okolawo mulimu kinawe oli wa boda ndi wa bodaboda taata emirimu gya bodaboda gigenda gitya mirungi ddala aba bodaboda buli muntu aboogerako ng'okwana baka abasajja bemusinga bo bakikolera ddala bwe toli mumakikola ate lwaki ebbeera olizanyisa ofuna nawe omukisa toguleka togana nkugambye n'oba neeyo ekiriyo gwe nteteekanyiza ebyayisiko bino ebyokukwana memba wa palamenti n'amuweereza ebigambo ebirungi ebyomukwano ate ne bamusiba n'ayanirizibwa ng'omuzira kyabadde kituufu ekyokumaniriza ng'omuzira kyenneebuuza ekyo kyade kituufu nnyo kubanga ebbeere lite tuli zira obwe